Atulaba njagala okwanizaako nate olunaku olwaleero mu puroguramu yaffe mpozi n'okwebazaako emirimu gyonna gyogezaako okuba nga ate otetenkanya okusobola okuba nga ate ogulira okola kyonna ekisoboka okulaba nti ofuna ekigulira magala eddiba. Njagala okwaniza nate omulundi ogwokubiri. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okuba nga otudde mu ddiiro lyo, otudde mu ntebe yo, otudde wonna w'otudde era ng'akadde okampadde. Y'enkola yaffe nga bulijjo era okuba nga tukutuusaako bino ebirungi by'ogenda okuwulira ne programs zaffe ez'enjawulo era nga tugamba nti ebirungi tetukoowa kubifumba. Muganda wange nno gwalimu ekirwadde ekikukosa tukusaasiddeko nnyonnyini ddala. Naye tukugamba nti guma embeera yonna nga bw'etambula. Tugamba nti guma kubanga ebiseera ebisinga tuyita mu kulumizibwa, tuyita mu kunyigirizibwa, tuyita mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Awo nno we nkugambira nti bwe tuyita mu mbeera eringa eyo toggwamu maanyi, kiba kitegeeza nti obulamu bwonna bw'oyitamu oba embeera gy'oyitamu yeeyo Mukama Katonda gye yakuteekerateekera. Lubeera lunaku, kabeera kadde, guba omwezi oba omwaka. Mukama lwagamba nti eno embeera ey'obulumi eba ey'okunyigirizibwa eweddewo. N'olwekyo tubagamba nti toggwangamu maanyi bw'ofunanga ekizibu ekikwaŋŋanga mu bulamu bwo obwa bulijjo. Eyo y'embeera mwe tuyita ate okusobola okutuuka ku buwanguzi. Era embeera mutera okugira ne mugaa nti gundi nno bambi yayita mu mbeera bw'ati ne bw'ati, kyekiseera kyafuna ssente, kyekituufu leka azifune. Ekyo kye tusinga okuba nga twagala era mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tukikolerere. Mwebala okwekuuma ekirwadde kya COVID-19, mwebala okwambala masiki, mwebala okwegemesa. Tujjumbire nate n'okwegemesa. Abasomesa, abawezeza emyaka 5, myaka 18 n'okudda waggulu, abalinamu ebirwadde nga sukaali n'ebirala, tugende batugeme tusobole okuba nga twekuuma ekirwadde kya COVID-19. Abasobodde okuba nga mumaze okwegemesa doozi yonna ne mugimalayo emirundi 2, mwebale nnyo, mwebale ddala, muyogaayoge. Tusabe Katonda asinga okumanya n'okutegeera embeera yonna agiruŋŋamye. Olunaku olwaleero nabagambye ndi musanyufu. Lwaki? Nti nina ekintu ekibadde kimaze ebbanga nga kimbobbya omutwe. Ng'ekintu ekyo kimbobbezza omutwe okumala akabanga. Abaaliko oba abatera okukozesa omukutu gwaffe oba omukutu ogwa YouTube, sijja kugamba nti omukutu gwaffe kubanga si buli omuntu ali ku YouTube, naye abali ku YouTube waliwo ekintu ekyambobbya omutwe. Bwe muba mwalabako ku program omukyala Hajati Amina eyali mu bulumi obw'ekika ekya waggulu nga yalwala ekirwadde nze kye nali siwulirangako ku myaka gye mmaze ku dduniya kuno, nga yalwala ekirwadde eky'omusota. Mwamulaba ng'akaaba, mwamulaba ng'ali mu maziga, mwamulaba ng'ali mu bulumi. Puroguramu eyo yambobbya omutwe ne ŋŋamba nti bannange, era neebaza n'omukyala eyamukyaza kubanga nze oba sandimazeeko. Mukyala yakaaba, mukyala yayita mu bulumi, ekirwadde kyonna nga mu butuufu kyewuunyisa. Abamu tetubirabangako oba abalala baali babirabyeko oba mwali mubirabyeko simanyi, naye nga omukyala mwamulaba Hajati Amina. Okugulu kuno kwonna nga kuli mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Lowoozaamu ng'olya onywa, weebaka, oli muntu, nga ne bw'osanga obusanza omusota oba ne bakugamba nti guli mu nnyumba, amazima ga Katonda otya okuyingira mu nnyumba oyo. Nga ne bakugamba nti mu kakuba awo omusota gusaze bwe guti, ogamba nti Mukama Katonda kankyuse ekkubo mpita awalala, naye lowoozaamu nga gukuli mu mubiri ng'omukyala Hajati Amina bwe yali. Puroguramu eyo yambobbya omutwe ne ntunuulira omukyala. Abasinga obungi bwe muba mwalaba omukyala oyo mwayoza ku munye okuggyako nga toli muntu. Naye bw'oba omanyi kye kitegeeza ng'omusota guli mu mubiri gw'omuntu. Okugulu n'akulabako bw'ati, n'agulaba bwe gwekyusa ng'alaba, n'awulira obulumi nga bumutta naye nga talina kiddako. Yalaajana era yali ku TV n'asaba obuyambi. Ng'ali ku YouTube n'asaba obuyambi ng'obulumi bw'ayitamu bumuyinze. Omukyalo oyo bwe namutunuulira nawulira nga nfunye ekisa ne nnoonya engeri gye tuyinza okumuyambamu. Saddamu kulaba puroguramu eyo ku YouTube era kyammalako nnyo kwegamba kyandowoozesa, kyampa ebigambo ebirowoozo bingi kubanga nalowooza ne ŋŋamba munoonyeewa era mufune ntya era nkole ntya. Naye eky'omukisa omubi nti nagezaako okuddamu okumunoonya ndabe n'embeera gye tuyinza okumuyamba ne siddamu kumufuna. Katonda w'abalamu oyo teyeebaka era Mukama essala ze tusaba aziwulira. Omukyala mu kulaajana okwo kwonna ng'alumwa obulumi, omusota gumuli mu kugulu, yafuna okuyambibwa.
naye ngenda okuddamu okumulaba ku YouTube banange ng'omukyala yawona Hajati Amina yawona mwebale essala zammwe abaamulaba abaamuyamba mwebale abaamuwa ekyokulya mwebale nnyo mwebalire ddala abaasala amagezi gonna bwe muba muyina bwe mwakwatagana naye banange mwebale si yagenda okubasasula Mukama Katonda oyo ali waggulu yagenda okubasasula oba Mukama Katonda oyo ali waggulu yagenda okuvujjirira n'okusasula omuntu oyo eyasobola okuba nga amuyamba olunaku olwaleero bwentyo bwenzize mu programu eno era nga njagala kwogerezeganyako ne Hajati Amina atali wano olunaku olwaleero ali mu UK mbagaye nti nagenza okumuzuula k'omukyala yawona omukyala yateriira omukyala alabika bulungi ayina essanyu lyotayinza kukkiriza naye ng'ate bw'obeera ggwe ati olunaku olwaleero njagala twogereko naye era nga naawe owulira bulungi kamuyite twogerezeganyeko naye Hajati Amina Hajati Amina banange ntole salamu ndoza ntole salamu salamu alaikum oli otya Hajati naye bannange ng'olabika bulungi banange Mukama nga mulungi okimanyi nti bannayinze nakunoonya naye nennemererwa naye nina omukisa gwa njawulo nti ngenza okuddamu okufuna ng'oteredde kakati oli otya ogenda ku mulimu onompaayo akadde mami mpaayo akadde tuwayeemu ekitegeeza n'okuddamu okukola kati waddamu okukola naye Hajati Amina njagala kumanya mukwano ekirwadde kino eky'omusota mu kugulu wakisimattuka otya ani oyo yakuyamba bambi tuyamba ogatuukirize kubanga bayita mu mbeera eringa eyiyo bangi kakati Hajati njagala okumanya olumba olwo lwajja lutya lwatandika lutya kubanga waliwo abataakulaba ku YouTube tugezaako okubasiigira ekifaananyi naye olumba olwo Hajati nze neewuunya omusota bwe gukubeera mu kugulu olumba olwo lwatandika lutya mukwano bano be muweereza n'omwesiga alizize ettaka eddungi era ebiseera byo ng'oli Londoni ng'okomyewo
Omuganda wa chairman katukola bulungi endagaano ng'azimba. Kati nali nina ate ebinzizaayo awo amangu. Nansika tujja kuzimbako ekyapa ng'asooka ababuzaamu abo tebamanyi muntu wange. Kati nga nzayoko emyezi gyali ebiri. Nga nkomawo nga kubeera essente nga natandika okuzimba. Kakati munoonya mugamba muze sooka okole kompe ekyapa ne transfer. Ekyapa ng'akimba. Transfer ng'agaana. Kikakati gw'okumbuzamu nga nze nga ngamba wayi kasa muntu wange kantandika okuzimba byenjagala. Kati bwe nasindika nga yawo abaana abazimbi mugende muyiweeyo amataffaali muyiweeyo omusenyu kabibagobi. Nga bazimami ate gye watugambye okuyiwa ebintu olw'ettaka siwatuuka. Ye ng'abawa nsonga ki nti temuyiwaayo? Temubiyiwa awani abalala. Talina nsonga gy'awa? Temubiyiwaawo ttaka lyange ni abalala. Kati temulumbagana bubi nnyo ne mugaa nti ssebo kiki kyayagala okukola nti njagala kuzimba bintu byange byankomyawo. Singa ozimba bwani ng'ozimba ewaani. Yatandikawo okuba omukambwe ennyo. Sente batwasayininga wale mugaa kiina ndagaano tubabuulira. Tetukambuwa nnyo tubeera bubi nnyo. Era ekyo kye mbadde ngenda okubuuza nti empapula tewazirina ez'ettaka eryo? Naye nga mumanyi nti omuntu omubbi era omukumpanya. Era paka tebako amagezi nga mutwale mu kkooti. Mutwala mu kkooti. Namutwala mu kkooti ne musingirayo. Ne bamuwa omukyala mwetwansifaayo. Akati olwagira bwe twali tufuluma kkooti n'aŋŋamba nti nnyaba ekyo ku birungi byakukoledde ekyo kyonsasudde. Kale ekinadda kujja kukiraba. Wangi? Bw'ati omwami bwe yayogera. Wakifunamu okwekengera kwonna oba wagamba nti okwo kutiisibwatiisibwa? Musiraamu nze ekintu kyonna ky'oŋŋamba ngenda ku musaalo. N'ofukamira? Omusaalo natuuka ne nkujja ne munsona nga tekyagala kutuma. Baabuwe. Kubanga omwami we yaŋŋamba ekintu ekyo. Waayita ennaku zaali 3. Tutandika okubuulira obuntu obumyansa mu kugulu? Okumyansa kukulu kyangamba omanyi omuntu alina abantu ng'olina ku ssente. Mwezi mutwalire basawo mbagamba bannaye kugulu kulimu obumyansa. Bakoleko ka body check up. Nga kutandisa okuzimba. Kati omanyi abasawo batandisa okusalaasala basalaasala obunyama. Era abagamba nti balaba bulwadde. Basendise kiyana. Basazesaze tebalaba bulwadde. Ngeze ekituttu. National hospital okugamba sina ddwaliro ly'esaatu. Gye baakugambanga ng'odduka mukazi wattu otaasa obulumi. Naye ng'okugulu kyasawumya naye nga omusota tegunneezuula nga sina kye nnaalaga. Akati waaliwo omukwano gwange nga bamaze n'okuntwalako eyingira nga bigaanye. Omukwano gwange n'aŋŋamba naye munaye Amina. Batajjala tugezeeko pulaani. Ngo oveeko mu by'ekizungu. Tugendeko nze okutwaleko ew'omuntu wange. Akati ekyewuunyisa omuntu gye yantwala yali mukyala. Era omukyala we twatuukayo n'ankwatako bwansi n'aleteddagala n'ateeka wanuma. Omusota ne gweyoleka. Wangi maama? Omusota ne gweyoleka mu kugulu. Kutandika okuzina. Kutandika okutambula. Naawe wennyini omukazi eyakuzuula. Weyakalira. Weyakola ki? Weyafiira. Maama nnyabo. Awo wennyini weyazuulira nti musota. Ekiki? N'afa. Kati weyafa n'ekigaana ekintu kyange. Ng'otudde awo oba wamala kuvaawo ne bakuwa message eyo nti omukyala yafa? Omukyala yafiira awo lwakuba ekintu kiti yali amaze okuntabulira ku kadagala. Baabwe. Naye olwamala okuntabulira eddagala n'atandika okuyaayana nti ate puresha nti ate bamaki nekinnuma kukakana omukyala puresha nga oba puresha ze zaamuta naye nga baabwe.
Baabuwe akasente awo wali okyakalina kwegamba ekintu ekyo kyakuyisa mu mbeera eyo omusota ne gukubeera mu mubiri obulwadde ne bukuluma naye ng'omutuufu yakyabuze naye nga ssente tezaakugwako ng'abalala baga nti ntambudde ssente zimpeddeko. Okay. Kati Hajati Amina, kati tewatya kuddamu kutambula mu muntu mulala yenna akuyambe olw'embeera eyatuukawo kwono omukyala gye wagenda n'afa? Baabuwe bakutta abantu abatudde mu mmotoka abana nga babikulirako emisinde bagambanga bikobgerezejjamu baabuwe abantu bantya abantu tebakuula kyabulambuzi atuweewa muganda wange nebajja nga bannambulirako awo muganda wo ye teyakutyanga bambi ezawe muganda wange nagenze naye nagenda naye naye olaba nze nakulaba bulabi ku YouTube ne mpulya nga ntidde ne neesiwa ne ŋŋamba Katonda wange. Bannaye yankuumira mu buli kimu buli mbeera natuuka ekiseera nga buli kimu kikolera wentudde buli kimu nga sikyasobola kweyamba. Kati nga muli owulira okugulu kuzitowa nga buli bwogera mbwoti nga otya? Nga bukola eri omumba omukyala gye yali atambulidde bwe nakiteekangako nga gusituka. Baabuwe. Okutandika okutambula ate jjukira gwali kutambula bwamuva ku muti. Kati ani akuyamba n'akutuusa ku muntu omutuufu eyasobola okuba nga kino kyonna akiggwawo? Kati nali kugundi akumanyi ti muntu gwamu essuubi n'ogamba nti essuubi linsange kati nda kulamu lwakufa. Bandi awo ntudde mu kitiiro nga ateko patiizi nga ndaba. Ndaba omukyala alina omuntu eyambaali bamulaga obusajja mu kitiiro. Omukyala oyo alina ne mujja we mujja we nga yamutwalako amaka olwo nga yatwala amaka ga mujja we mujja we n'amuloga omusajja ng'obiraba bulabi mbiraba ku tivi kati omukyala oyo ng'azze okwogera omuntu eyabumujjamu mu kyenyi eyamuwonya Saalongo Asani oyo nasoose okugamba ng'olina emaze so wangambye ali Bonnamwaya ali ludda wa? Namwaya Ngobe. Bonnamwaya Ngobe. Kanzijukire bulungi yono gwangambye Saalongo eyakujjanjaba naawe n'otereera. Gwongambye nti ali ku 077 22 79 58 nagikutte otyo tugende mu maaso kakati olaba ku TV olaba omukyala yali yalwala nga bamuloga obusajja mu kyenyi kati bonaba omukyala oyo omukyala yamukyaliza mu programu omukyala nemukubula kimulemugaa nti maama nange osobola okunyamba ndi wano bwenti ne bwenti nga sikyatwala kuva mu nnyumba baabuwe gambye omukyala teyankutokera najja era mwantubako bulungi nnyo nempa interview emulaga bulungi ng'ekintu ekyali kinyuma era kukulolaza nnyo omukyala oyo teyanja kubanga abantu bonna ze kati bannakulaga tuli omu nga n'emikwano gyange tebakyasiba kuyingira we bambi naye omukyala yajja nemulaga bulungi ekinyuma ekimulaga teyakutya yatya kale yatya omanyi omulimu guba mulimu nkitegeera nga ekyokola yali talina kuba nga yali amaze okuntuuka bambi omukyala oyo yakubye yekaatiriza n'agamba nti nayegezaako wewa Saalongo Asani gendayo omusajja yalina okuyamba kubanga olaba yajja oge omukyala omusajja mu kyenyi koleka ekintu ayinza okimujjamu bambi nange
Sooka oleke ye bwe watuukawo teyafunamu kimuyuuguumya oba tewafunamu kutya noga nti noono naye Ssaalongo bw'afa ng'oli bwe yafa. Kale saakimugamba naye nange kenyini nagenda nti naye abalwadde be yasigaza nga kiki kati gwebwagala okulaba omuntu ayina omusota mu kugulu nga gutambula ng'ozze naawe bakujjanjabe n'otuulaawo n'okubikiriza ddala oli mutuufu nange bbeya ze ziruka misinde naye ye yaguma n'asobola okuba ng'akujjanjaba era nti omwami buli kimu ky'ayagala kyonna nkimuwa buli kimu kubamu bangi namugobera abalwadde be baali baabo we ina badde akola simanyi wabakola baali bangi tebayinza butadde buli muntu alaba ekyensiisa kaakati bwe yatandika okukolako kyakutwalira bbanga ki? Ye yaguma alina ebintu bye yankolera naŋŋamba genda obeereyo ewaka engeri gyebutekula covid nti engeri gyeringa embeera ya covid ebeerayo ewaka kyekugamba kyokola nga musigadde ku ssimu naye nemanya nti batinonangobi kati gwe wamufuniranga ku ssimu ki okwogerezeganya naye ng'oli mu ddwaliro ng'eno akujjanjaba? kwayo gye nakugambye 0 Okay. Kakati bwe yangamba nti genda nja kukolera ngako ewaka amanya ati naye maama jangu byo kubanga balwadde ensonga nga basangayo nga batudde mu social distance nga wakolako yagenda baabo we maama okulanga bwe yaŋŋamba nga bw'akugamba ebintu byaŋŋamba biragira ddala nti nze mubwange bukomye singa saali mugumiikiriza oba singa saali mu bulumi alijja nakwebuuka kwegamba ekifaananyi kyogezaako okunsiigira nti ebintu byabikola kusaagasaaga naye ate n'obifunamu ekirungi akugambye ebintu byeŋŋamba nga nga nebigadda nti kisobola kubanga okusinzira omukazi oli eyafa ku kitumaanyi byanyanjezeeko Hajati akadde kandiridde empinga naye mu ddakiika emu kagambo ki k'oyinza okuwa abalwadde abayise abafunye ebirwadde ebiringa ebibyo naye nga baweddemu essuubi kubanga nawe wali otuuse okuba nga oweddemu essuubi abantu kulina kati olina okubayamba kati nga mmwe abaweereza ababagga n'amawulire mulina okubayamba kuba kati omuntu omutuufu ali eyo mulina okubayamba nebalako ebyewasaalongo asaniwe ojja mukwekwa mu muntu mulamwe ebintu yabikwata mpola ye akola ekintu ekiyitibwa n'akabuuzo akasembayo nkusiibule kakati olina ekintu ky'omukoledde ng'omuntu bw'oga nti mu butuufu omuntu eyankolera ekirungi awo sirikawo maama awo sirikawo kubanga n'emmotoka gyansiganze nagimpulira yayekagyesaga kati abiri njagala muterako Hajati Amina, assalamu alaikum. Nkwagaliza olunaku olulungi. Nja kweyongeza tonkoowa. neyanzege mukwano abadde atulaba emboozi yaffe bwetyo bwetambudde bwe bityo bwe bitambudde omukyala eyayita mu bulumi obw'ekika ekya waggulu ng'alina omusota mu kugulu atubuulidde bulungi nti yasobola okuba ng'ayambibwa kyembadde esinga okwetaaga lwekyo njagala okugaa nti mukwano gwange gwe wena ali eyo tetukuba kalango era tetulanga
naye tugamba nti ekirwadde bwe kiba kikumazeeko emirembe oba ekizibu kyonna kyonna sigera kubanga sukawaawo webala akadde akalungi k'otuwadde ate tukwagaliza birungi byere n'okusigala ng'otwekuumirako ne programs zaffe nnyingi ezikyatambula naawe akuume